bonna boolaba abo tebaagala alien skin. Nkugambye omuntu ayagala alien skin ye Haji Aluna yekka ne ba champion Agudde be babeera nabo ne baali te abalala abasigadde tebaagala alien skin naye tebalina kyaki waliwo otukanga tolina kyakola ng'okkiriza n'ogamba kati bannange nzikiriza ekijja kijje sirina kyakola omusajja yaliwo kambeere n'oyo kamwesibeko okitegeera alina amasannyalaze because nkubuuzizza ne nkugamba nti gwe Kenzo eyali tayagala alien skin eyalaba alien skin nga palasa amukubye oluyinga gwokulembera federation falaso vice president wo notasobola kujja kuharmonizing abantu bano kutuula kubakwataganya bakkakkane basagenda tokumula balina alien skin okitegeera kyenkulaga notasobola kikola nosalawo n'ogenda nosidelininga ne palaso no n'omuleka ng'alinga atali muyimbi okitegeera kati saa zino ndaga nti ennyimba ze zikunyumira nnyo se bwatandise ziwuliza December n'olyokomanya nti zibadde z'amaanyi kitegeeza oba olina ky'omubalira ky'otayagala kwandivenga nobaagala kumusula one nti Kenzo lwaki omanyi Kenzo naye akozesa nnyo situation n'embeera eriwo amaze okola nti principals zaakubye akasente biki alien skin yavudde yagambye kati kanneegate ku federation tujjeyo akasente naye n'abuuki abeegendereze bamubalira Lukwe lwa kumusaanyaawo nandi banaamusaanyaawo ng'ayina amagye bajja mumusaanyaawo sitaani talokoka abayimbi bano sitaani ate omuntu waba teyakwagalirawo mu kusooka ataba mukwano gwo nze nkugambye mbayimbi alien skin ayinamu omu Haji Aluna abasigadde si mikwano gye just bamwagala bwagazirwa kuba abalemeredde okitegeera abalemeredde nze singa nkwali listi y'abayimbi abatukubiranga ne bagamba naye abasajja mwongere mukakube abasajja mukawongere keeyita ki mukakole bwe muti lererere ne kabalemerera kituufu buli akalippira olina kwekweka butatambula bamaluzula nti kabalemeredde kati ne basalawo bakole ki bagonde Mako tukwaniriza nnyo ku Megatron Media. Bagamba batya abalabi ba Megatron. Balungi. Wasembayo kunkyaza ate nomala n'ozinga omukira ne weebuza buza. Megatron mbabbize. Bali batyambala musizzaako gyonna gye basinzira okubanga batulaba emitala wa Uganda ne wano mu ggwanga Uganda. Amanya n'eddoboozi Makko William muzukulu wa Makko. Kansala omulondo w'Entenjeru. Obakiikirira ddi? Mugende mu byalo ne baba waifu ne mumale mujalo mu kibuga ne mututawaanya. Muze enguudo z'ekibuga mbi eri ewamwe temuyina ttooyi. Essaawa zino kanso zaawummulamu tuli mu nnaku nkulu. Nkulaba mu kibuga tova mu kibuga. Tetuli mu kukiika we tunaamala okuva mu festive season then tujja kuba tuzeeyo tukole eki. Tukiikirire abantu naye kati essaawa zino tukyawummuddemu. Tuli mu kunyumirwa nnaku nkulu na famire zaffe era gwe anzijje wembadde. Kituufu. We bali kuweereza abantu baweereza. So tulina ebivulu bibiri batigiro bera nga twogerako nako olwaleero. Tulina Nkwacho festival ne enkuuka. Abitex mbu yasaze sente soko clarifying yaza ku 15 yobasaideko 15. Yagamba kyanasamba okuliranga agambye ajjeko 15 kuba jjo kusoka paka saa musanvu. Nazemo okuliranga nekya Nkwacho bagamba mboba kyechaze ku 15 paka saa musanvu. 15 paka saa musanvu. According to you. Ugambi tabanga kinasoso kola ki okuwulira naye tu bino ebivulu byonna we can't compare them because Abitex is something very small ku nkuuka. Enkuuka teyimirirawo lwa mutegesi, enkuuka eyimirirawo lwa structures kwe baagikolera eziriwa. Enkuuka eyimirirawo lwa structures 3 kuliko Buganda nga Buganda nti waliwo abajja mu nkuuka nga bazze okulaba kabaka. Okitegeera kuliko abajja olwa ebitongole bya Buganda CBS BBS n'ebirala abajja olaba enkuuka. Ekyokusatu kuliko abajja okulaba entanda ya Buganda because buli muntu atuuka ku finalist w'entanda ya Buganda ekitone nnyo alina okuleeta abantu abasukka mu taxi 8 ku 10. Ekitegeera n'abebika ebyenjawulo kati nkulaze nti abasukka mu taxi emmeka 10 tuli taxi etwamu abantu 10 n'abaana be bantu 14 baba abantu 8 abatuuka ku final buli omu ng'alese 10 kitegeeza nti enkuuka already ina abantu 10 bo weebali 10 abakola ki weebali kati waliwo ne baana abagamba nze omwaka nguyingira ne kabaka okitegeera nabo weebali be tutasobola kubuusa maaso abajja so kati enkuuka ezeebeerawo era ndowooza mu kuyingira omwaka kyekivulu ekisinga okuba n'abantu abangi mu ggwanga wano Uganda. Kakibeere ki tetusobola gidawutinga ye ekoza ki
ebeerawo erina audience yaayo but amaaso tugatunuuliza nnyo ku kivulu kino ekipya ekiri initiated mu bantu ekyenkwakyo kyesinza okukola ki okutunuulira as well as abantu bagamba nti 31st it's an open day lunaku lwa kukyakala kuba buli omu ava mu kyalo gy'avudde n'ajja akola eki ayingira omwaka nti bwe gaba amakanisa gasobola okujjuza buli pastor alina watadde passover nejjuza kitegeeza n'enkwajja ejja kujjuza naye ebivulu ebiseera ebisinga omuntu agenda mu kivulu aba n'ensonga lwaki agenze mu kivulu one omuntu okugamba nti omuntu agenda okujja mu nkwakyo tulina okusooka okumanya nsonga ki erina okumuleeta mu nkwakyo because ekigambo nkwakyo kyokka it has class y'abantu gye batunuuliddemu erina okubeera mu kivulu ekyo nti bw'oyogera enkwakyo kibanga bw'onaabuuza omuntu ali mu kyalo oba omwana muto nti ekivulu ky'enkwakyo ne gw'onoogana nti ngenda mu nkwakyo agenda kubuuza ogenze kulya kakoola kintu kipya nti n'erinnya lyokka lisobola okulemesa omudigizi okujjamu one tusuubira ekivulu ekyo okubeeramu abaana abato abali wansi w'emyaka 17 ku 25 most of those kids abali between 17 to 6 abali 20 to 16 oba to 17 bakyabeera mu bazadde baabwe babafuga era omuzadde ajja mubuuza ogenda kukyakalira wa amugambe nti ngenda mu nkwakyo ajja mubuuza enkwakyo mpozi kyeki okitegeera so ekivulu kirina ebizibu byakyo nga byo naye ffe tukitunuulira tetugamba nti tekijja funa naye omanye abannayuganda balina enjogera emu bannayuganda balina ebintu biri byebatawuyawula waliwo ekivulu okukola n'okufuna byanjawulo osobola okufuna abantu naye nga tokoze kitya because bw'ofuna abantu 100 oba ofunye abantu okitegeera era abantu 100 bwe bayimirira balaga nti waliwo abantu baki bangi naye bw'ofuna abantu 100 mu kivulu oba okoze ofuna abantu 13 noga ati yafunye bantu okitegeera olaba ofuna abantu 4,000 tugenda okubalabala kosi zetadde mu kivulu nga4,000 tezikoze ekya champion good yafuna abantu bameka balinga 8 ku 10 nga bawera 8 wabalabako mu kisaawe mpozi ngobaze n'abafango ne bajja nabo tubaze bantu abali mu kisaawe abali mu kisaawe 8 ku 10 nze kyakisiza ekivulu kino olaba kino ekyaggudu kyagaana kino kinajja kitya wanu kyakubiri nze mbeera ku ground nnyo nkwakyo ekyagaanywa okuyingira mu bantu olowooza lwaki naye ndaba amaanyi mangi buli wagenda bamuwaga muli ku internet ate n'abayimbi bamuwaga n'abamulayo wane ne Kenzo nga bali ekiwaatule abantu abagamba abaze ekiwaatule tebajja buzeeri n'ekirala ekyandeetedde obuzibu gamba nti obwedde abantu bali ekiwaatule bagamba yoyo bulijjo aliyeni sikiini tebamumanyi yes nga tebamumanyi bamwewunya ekyokuba just lwakomwa kyemwerabidde kiri kimu one for this year nja creditinga nyo Alien Skin Alien Skin yajooza abayimbi bonna n'ababamba n'abalabisa mu industry ya Uganda akoze ate ajooza abayimbi bonna n'ababamba n'abalabisa ekisooka yaso Alien Skin strategy ndowooza omuntu ayinza okugamba nti ebintu byonna omuntu byalina okukola mu myaka 10 egya kaaliya ya music abikoze mu mwaka gumu nga tetunagenda awo abajooza atya anti embadde nzija tiyasooka n'ajooga ffe ab'amawulire okitegeera n'alabisa abamu ku b'amawulire n'akola biki n'alabisa kati nadda mu ttaani ye ey'abayimbi nti kati at this time osanga omuyimbi omunene nga Eddy Kenzo nga atuuka ku kivulu ng'alina kuhypingira ku limba lwa Alien Skin kino tebamubala bubazi kino kiri mu tuwe in the short run Alien Skin awangudde nti abayimbi bano abasinga bonna at first bonna baali beegatta okumulwanyisa ng'aliwo yekka olw'empisa ze kyova olaba nti ne bwe yalina ekivulu ku Freedom City era ogenda otumya mu lisiti y'abayimbi kati abamutambulirako nti tebaaliwo bonna baali beegase nga bali ku ludda lumu lwa Uncle P nga bonna basupportinga Palaso era nga bonna
boogera amawulire ge boogera bonna buli information gye baali bafulumya na buli kye boogera nga kyonna ngola kiri against alien scheme kyokola banoomu yamukubako oluyimba n'agamba muli mu fango nife tuli muki mujjango kama temuluuliza belipa balipira boda fango nife tuli mujjango ni iyo tokyusizaamu abantu bawuliriza oluyimba maika mu oluyimba musinga kuwuliriza beat ne muvaawo naye ate fe tugenda ne tuwuliriza ne lyrics ekitegeera bali muki bali mujjango bano bali mu fango ni okay ojja kudda line ojulizo hizo kwa ndio wadde ngenda kiwo okitegeera nti yamuyimba nako namukubamu oluyimba naye kati ate saawa zino yabeera naye amulaga nti amwagala yali ne ku kivulu kya DJ yali DJ wa Alien Skin n'ayimba oluyimba lwe pate after pate nkuba pate nkude kankobe pate okitegeera kyekikola kati Alien Skin ya achievinze nti ojja kusanga bagulunedi nga beekulubeeseza uwe era tavaawo agenda n'omwenge gwe nti ojja sanga bonna abayimbi because Alien Skin at first yalina omuyimbi ogu eyamukkiririzaamu mu kusooka yali ani Haji Aluna yekka era akyali naye ku bayimbi bonna yasooka omukkiririzaamu era ye n'akola ki ne bano abayimbi bonna abalala nga bagamba tasobola ne byayimba tebakola ki tebabitegeera kati essaawa eno ate bakulaga kati ate batandise okukola ki okumuproponinga kitegeeza nti Alien Skin asikowalinze within 1 year bonna ababambye n'akola atya n'abalabisa n'abakubawali kino nalabye nti yasooka n'abanga alijja Bebecool ng'awaana nnyo Bobi Wine n'amulijjiza ebbanga ate twalabye bamuko baidline nze anti kiri bwekiti bw'oba olina kyokola kati Alien Skin yawaana principal n'atapinga amaanyi ga principal n'ayitawo n'abeera wakabi okitegeera principal yafuula Alien Skin ow'amaanyi nze nkugambye yawaana principal n'atapinga amaanyi ga principal n'ayitawo n'abeera atya n'abeera wakabi Bobi Wine ekyo ka statement etumala bw'abagamba si kye yali agende lwaki teyagala byonna mu bikole netevumanga Bebecool ate mukwanga Bebecool bucupa okitegeera bw'amala okutapinga amaanyi n'afuuka wakabi afuna backlash n'abantu abamu betulowooza nti oba abantu ba principal abawagira principal okitegeera naye n'avaayo n'akola ki gwe yatugana ng'ovuma n'akola ki n'amwambala n'amuvuma n'akubamu n'akayimba kakapya akopya diwo era n'ateekamu n'akugamba ow'ekikoofiira atidde ow'akakofiira abakakofiira beegasse balwanyisa w'akakoola lyrics tewaziwulira ezo zimanyi kaliko otamanyi okitegedde kati so bw'amala okumulwanyisa n'amanya nti kati naye batandise omulwanyisa ng'omuntu omulala yenna onoonyaako naawe wawo olina okuyimirira beesi y'enywere okitegeera kati mu mbeera eno nga waalina okuyimirira alina kuyimirira waani wa Bebe era singa abadde tawaana Bebe mu ssaawa eno waalirabye Bebecool okitegeera mu lisiti eyo gyafulumya gyagenda okutola olunaku lw'enkya ey'omwaka eggalawo omwaka obadde ojja kulaba ng'avuma Alien Skin naye agenda kuleeta ku lisiti ye nga Alien Skin y'omu ku bayimbi be abamusingidde omukolera ennyo omwaka naye ne luli Bebecool yamuteekako ono yandibaddeko naye senga akyusa kati yakyusa ki mu byakola yakyusa yali avudde ku nkoola yali agivuddeko because kati mbyogera lisiti tennafuluma naye agenda kufulumya lisiti ng'akulaga wakabi nnyo yali avudde ku nkoola ye kiki yakyusa kye yali agala akyuse kyagamba okulwana okuvuma avuma byonna abikola azoleya kiteeza talina kye yali akoze eki naye tekikwewunyisanga ku lisiti ya Bebecool agenda kufulumirako nnyo ng'ate amwogerako birungi nnyo agenda muwaana nnyo n'okusingawo okitegeera because lwaki ngamwe era ogenda kukola ku lisiti ya Bebecool nti King Saha ayinza obutaddirako lwaki ate nga bebamu ku bayimbi ati kati kyenkugambye nti olwokuba kati bo tebali muki mu group yemu tayinza obutaddirako nti King Saha baali bamutimba nga alina n'okuperforminga ekiwatule naye teyaperforminga bamutimba yali alina okuperforminga ekiwatule because Bebecool yali alina okujja ayimbeko ne kushoya Saha King Saha agenda ayimbe n'ekiwatule nga n'akalango kawedde leira kati nkubuulira naye principal bwe yaliyo omugenyi omukulu kushoya King Saha Bebecool nga tayinza kulinnyawo oyalaba Bebe n'agamba oyalaba Bobby nga tayinza kulinnyawo bamunafuyizaawo kati nga walina okukola ki okwemata kyobola banono teyazze kukola ki kuyimba nga zaabeerako tayimbangayo naye ku mulundi guno yali alina okuyimbayo ekibwatule Bebecool yali amuyise nga alina okuyimbayo ki ekibwatule
n'akalango baali bakakoze ojja kubuuza musajja wo basiima ajja kunyonyola nti Singisaka yalina akalango k'okuyimba ekibwatule nja booza gundi kitegeera ng'alina ne drop ya Bebe naye teyagita seriously yes ey'ekivulu kya Bebe teyagita kitegeera kati kiki mbadde nkugamba nti kati abayimbi oluvannyuma lw'okulumba Alien Skin head to head ne bamulemwa kati balina onnoonya strategy endala butya bwe bamukuba kati ekyo kyova olaba nti abamu batandise okumwereetako naye nze nti bano okwereeta kwali yene baagala kumulwanyisa maanyi ge gano bamunafuye nawulidde bagamba n'eddogo lino badde bamuli bubi mbu yagudde Eddy Kenzo mu kifuba Kenzo alina naye alina era we yabadde abooka geeti okuyingira ewakaawe ate yayingiridde mu geeti yafunye kadaala bakabajjizaawo mangu n'akalinnyako ono kanyama we n'amuteeka ku bibegabega n'amusukuma eri mu nnyumba amanyi eddogo kyekintu ekizibu ekyokujustifyinga omutwe ogwo engeri gye mu eddogo sisobola kuliba esingako because ne mu kooti tolina bwojja kulaga ddogo okitegeera naye bwe ogenze mu kooti ng'owaabye omusango gwa ddogo tulina kujja kulaga saagala nnyo tudiscussing ebya ddogo njaga tudiscussing music n'amaanyi wa because mu music buli omu ayagala okubeera star kyovala ne Alien woba omubuuza ku bya Fiki Gaza akugamba nange siina gwe nasaba kumpaamu nayingirawo obuyingizi kati naye ayingirawo obuyingizi akole ki ayitewo akuba akajjike agende nga nze bwe nayingirawo nembeera nga ndimba top 10 nga bwe yakola ki ye bwe yeeyita kati kyekino kyengamba ne kubano nti bo bwe bamaze omulemwa head to head balina okujja bakole ki balina okujja babeere nga bamusemberera because the moment gy'osemberera omuntu otandika okurealizinga n'okutegeera weakness ye kati baagala okumusemberera mako lindako damu statement eyo kugambye buli w'osemberera omuntu omanya weakness ye ne strengths ye omanya amaanyi ge n'obunafu bwe buli luddawa kati bw'omala oku-identifyinga obunafu bwe gwe olina okukozesa obunafu bwe gabeere amaanyi g'okukola ki okumunafuya abayimbi tebagala Alien Skin tebamwagala Bebecool teyagala Alien Skin tebamwagala Kenzo teyagala Alien Skin tamwagala bamubalako ki just baagala kulaba butya bwe bamunafuyamu kibayambirawo bamujewo because alyanirula abalemesezza okukola buli kye balina okukola biki byabalemesezza awambye intaneti omwaka mulamba nga yaliko ati nkulaga labayo Bebecool abaddewo emyaka 25 oba myaka 4 lwagogamba otyambu babaagala olaba abakulembedde emyaka 40 tebaagala vaako kati ate abaddewo emyaka 25 alagewa statement eyo gyokoze ennene no akulembedde emyaka 40 tayagala vaako nejjuzi bamubuuzizza ekibuuzo ky'okuvaako n'atugamba akyaliwo tupapaki kati ate abaddewo emyaka 25 yaveewo ku kyati because bano abasajja bakola ekintu kyabwe nga bebalina okubeera mu mawulire bebalina okwogerwako bebalina ofuga industry kati gwe bojja n'obeekakamu ng'omuntu tebakyagala bakiwulira bubi era kibalumira ddala okubanga ozze mu space yaabwe okwagala ogikola ki ogiclaiminga bebalina okubeera yeeri nga mmwe muli eno wansi kino ekintu kyalumyako ne Kenzo omutwe nga alaba alwana ayingire mu top ayingire mu betuyita wale babeerako ba big four ng'ayagala ajjewo naye nga tasobolawo good life yaliwo okitegeera kati nga naye ayagala ajjewaawo ng'olaba ennyimba aziyimbye akubye akaserengeto super powers ani naye ng'amawulire gaganja okukola ki okumuyingira okumulabawo okitegeera kati essaawa zino bw'abanga Bobby ne Kamili bali eri ne Bebecool ng'ekintu kye yakikutte bw'ati ate gwe n'ojja nga gwe Alien Skin okitegeera n'oba nga gwakiraiminga ate space olaba ogimutwalako because omuyimbi yenna wano mu Kampala oba mu Uganda anyiiga nnyo okulaba nga wiiki eweddeko nga ye talina waatulendinzeeko naye ng'alaba nti gwe Alien Skin ow'enkoola tolina byoyimba by'amaanyi okitegeera ozze ate amawulire gonna ogawambye okitegeera lindako nga tetunagenda wala nnyo sooka onziremu ekibuuzo kino Alien Skin alina kyayongedde ku industry yaffe oba ayongedde gisuula n'ennyimba zezo zayimba kuba for example Palasi ennyimba zayina naawe ozimanyi ennaku zino bw'otulya music wa Palaso mulungi Alien Skin ayimba Ready Fiddiwo ali ku kyati waggulu industry agyongeddeko nnyo atya ekisooka awadde abayimbi okwekkiririzaamu ngaani bangi n'abagenda okujja nti mu kooti tukiyita nti asetinze precedence okitegeera nti n'omuntu anajjajja kusobola nti nsobola okujja nga siina bwamawulire benneekutteko n'embeerawo n'enkuba ekintu kyange ne kituuka
nembeera wakabi nga sina wa mawulire gwe ngambye kola kino nembeera wakabi nga sina wa TV gwe negayiride kuba music kuba ye from day one nga teyatwako music we ku TV yenonyeza music we ekitegera era singa copyright ebadde ekola singa kati mugagga nnyo because music we waberedde ne demand TV zaali badde zisasula music we okubeera nga azanyibwa ku ma TV gabwe ne ku ma radio okitegeera kati ekyakibalaze ekitegeera nakulaga nti industry osobola okujja ne character yo nga yanjawulo n'ogikaka abantu n'ogibakaka n'ogibalemezaako ne babala ne bagyembracinga ne bagikkiriza ne bakwagalirayo okitegeera ate najja n'atulaga nti it's not all about kuyimba nnyo wabula it's all about loving what you are doing okitegeera tuba tugamba nti gwe toyimba nnyo nti ennyimba zo tezitunyumira naye nga gwe ennyimba zo zikunyumira okitegeera abantu bajja zaagalirayo okitegeera because waliwo yasooka n'akolako video ye emboozi ye ewomesa enkola ng'ejjuddemu kakola nga buli omu agamba tewaliwo ejja kuzannya naye yamala nepenetrate nga neezannya ku TV okitegeera so kati kikulaga nti gwe tewufaayo ku kibantu kye bakugamba wabula olina kwagala mulimu gwo gwokola kigwokola kati kimuweesa credit okubeera ng'ayongeddeko industry naffe ba entertainment journalist nammwe ba Megatron mmwe abakoledde because era kubeerawo kwe mukozeeko views nyingi era kwe mukozeeki kwe mulidde omwaka gwonna bukyabeerawo because wano mu Kampala bw'otunuulira amawulire Alien Skin tamazeeko week nga tali mu mawulire newe twabeerera ne space ya bato ng'etabuse nnyo yamaliriza atugambye nze mumpa obwaliifa lembere nga nze nsala bato era bato n'afundikira ng'agigadde ng'ayingidde mu lutawo ne MC Katso lwa champion good okusoma champion good ono teyaswadde kati teyaswala buli wabeera Alien Skin ne yeebuusabuusa n'akola ki alinga ekikere si kuswala waliwo otuuka n'okkiriza TV eri gy'akola baagala okwogera kwa waliwo otuuka n'okkiriza nti olutalo lwakusinga amaanyi kati olutalo werukusinga amaanyi you have to seize fire because bw'olemezaamu olwo ofuuka musiru okitegeera naye bw'osiizinga fire n'abadde bakulinako negative attitude ne biasness bakuvaako bamanya omusajja yakkiriza yawangulwa n'asiizinga fire okitegeera naye bw'olemezaamu gy'okoma okulemezaamu mu lutalo gye bakoma okukulabisa n'okukulaga nti tosobola nti oba wano oli weewe okitegeera kyeki kye nabagamba nti ku experience ya MC Cuts from 2004 we yayingirira amawulire n'akola n'abeera owakabi kyamuswaza nnyo okulaba nga abaana ba Alien Skin abaali bafaani be ng'aweereza atuuka essaawa ne batuuka ku live n'aba ng'akuzoleya ng'ajja nakuvumira ku live okitegeera kati naye nga kati bw'omala okuzuula ekyo nti wayokya ne batandika okukuvumirako kati awo olina okusiizinga fayi okole ki ogonde naye nga mugamba mazima kati tayagala Alien Skin ne bw'aba tamwagala talina kyakkola kati alina kulaga nti amwagala kitegeeza avugira nkugambye teri bonna boolaba abo tebaagala Alien Skin nkugambye omuntu ayagala Alien Skin ye Haji Aluna yekka ne ba champion gudo be babeera nabo ne baali te abalala abasigadde tebaagala Alien Skin naye tebalina kyaki waliwo otukanga tolina kyakkola ng'okkiriza n'ogamba kati bannange nzikiriza ekijja kijje sirina kyakkola omusajja yaliwo kambeere n'oyo kamwesibeko okitegeera alina amasannyalaze because nkubuuzizza ne nkugamba nti gwe Kenzo eyali tayagala Alien Skin eyalaba Alien Skin nga palasa amukubye oluyinga gwokulembera federation falaso vice president wo n'otasobola kujja kuharmonizinga abantu bano kutuula kubakwataganya bakkakkane bagenda okumulaba balina Alien Skin okitegeera kyenkulaga n'otasobola kikola n'osalawo n'ogenda n'osidelaininga ne palaso ono n'omuleka ng'alinga atali muyimbi okitegeera kati essaawa zino ngondaga nti ennyimba ze zikunyumira nnyo se bwatandise ziwuliriza Desemba n'olyoka omanya nti zibadde z'amaanyi kitegeeza oba olina ky'omubalira ky'otayagala kwandivenga nobaagala kumusula one nti Kenzo lwaki omanyi Kenzo naye akozesa nnyo situation n'embeera eriwo amaze okola nti principals zaakubye akasente biki Alien Skin avudde yagambye kati kanegate ku federation tujjeyo akasente naye n'abuuhi ate ng'omukulu federation yali agikuba era yagamba ye tali mu federation ate ne ku interview ye nyini in fact mwe mwagikola ku baba n'abagamba siri mu federation naye kati kampagiremu ku Kenzo awo okitegeera kati bw'otulaze nti omwagala nnyo osobola n'omuyita ekibwatule n'omuyita ne muyimba stand up berijja bali kitegeeza omuntu yenna era omugezi aba akimanyi era Alien Skin ajja kuddayo akugambe nti omusajja owaayi naye ayagala kutaapingako mu maanyi gange statement yo Alien Skin ng'agikola nnyo yagikola kwani ku ono omwana ono yagwa anywa nnyo omwenge oyo yaliko last time ono grenade mwajja muwe ku maanyi ye buli gwe bamugamba maanyi kigayina anti yaliko omuntu aliko yaba n'amaanyi ensigo ebeeyagala essaazi nga tugamba nti principle yaliko buli amusisinga ntasigala kyekimu okitegeera kati Alien Skin yaliko mbayi naye ogamba amaanyi agalina
ani gwe yali afudde ow'amaanyi kuba buli gwenda abagwakoze naye kolabo nfu mpaayo omuyimbi yakola naye kolabo n'aba waggulu amaanyi agayina gage yes kati yo wacha yes bakuba ne bayagala kumaanyi gayagala okuba waako ayagala kuba wakujjeeri ya internet libayambeko ngawe lyayambani ngawe lyayambani kati ate Kenzo tebadde teri mulwanira olutalo naye olutalo Kenzo analiwangula oluliwa luno lwalimu n'omukulu ne principal tasobola nabagamba Kenzo wacho ngamba mba ina Kenzo underdog olwamulwe ne tasobola underdog tasobola so nga tukyali kwa alien skin tunagera ku Kenzo kino alien skin kyoga nti abayimbi tebamwagala kozi nalabye yangire ne Mayanja family omulaba wizo mbwa amuwaana onolaba kamiri ye mumanyi alimba kamiri ye yaka ate kamiri mutie ejaya anti yeka lwachi bonna abalala bonna alien skin abagonzeza ate alien skin yatya kamiri ekyo kyo kimanyi era nina nembozi yenyinza okunyumiza era yamutya nedda nina nembozi yenyinza okunyumiza yamugata kaide kulaba ngo nja kukuba nekigira muzeyine ate ntandika era wamulaba ne ku comedy store wamulaba ngate yabakuba oluseke ndako wachi bamutya kamiri ate soka muyimbi aluddewo founder ate Bebecool si founder ne bebe yasembayo dio to luyimba itayina question luyimbire mpam line nze siri mu neda yogera mu line kati ko luyimba kyo lukunyumira yogera mu line question who's the girl yagala banana buli azole yagwe numba aliwa petuli be girl they are performing go biwulira it's not all about performance alinga yi Modra has good songs ne performance ye bula mtochi manyi nenga aina good songs ayimba bulungi lwaita mulungi ne performance ye bula yagala kuzole ya bebembo taliwo taina nkugambe bebe yasembayo dio okufulumya oluyimba bobo ine yasembayo dio okufulumya oluyimba nga tumuziza ku gundi ku level y'abayimbi amanya abiri tegasobola beera mu kifo kimu saagala oyo ne discussion ate kyononyewo no. Wazoleza ndaba n'abantu abasatu n'ogamba kamiri ekayambiriddeo blood principal yava mu music 2018 tayimba essaawa era kati kankulaga omuntu gw'oyogerako 2018 ayingira ebyobufuzi kati nkuwa katalogo ya 2018 kanjagala tukole kintu kimu njagala mpe katalogo ya Bebecool nange nkuwe ya principal tutandike okimanyi nti bonna kati okuyimba justice no just anti ndadde nja kuwa yata Uganda zukuka fighting for freedom nata time bomb okitegeera nkulaga kati soko mpeza katalogo ya bebe nata situka tutambule nice jam kati mpe ya bebe ziruka katalogerwa from akuva 2018 nere kirungi akyali ko yategese gundi mwenna mwagenze ate njagala tegeke Bebecool kibwatule teyaliyo ate okutte kibwatulo otaddeyo Sindi otaddeyo Kenzo otaddeyo alien skin Ronald Mayinjo gifudde nga nkukambo ate abantu baze kyoga abantu nabade baze kula bebe abagana blood abagende wa champion gudo tebategeka bayimbi ne bajja ne bamuyimbirako bajja awali abantu ebibiri blood totabula totabula sitabudde Mako njagalo tuwotu nze ekinyizizo kimanyi kugamba mbo kamiri yeka banu gwe yakuba yeka banu bom ati nkuwadde ensonga zange lwaki kamiri nkuyambe walabye tunulira nnyo alien skin eminu gyasinkanye kamiri yoni amutya buti amuwa kyayinza omukola eggaali zonna omukulu yamuwaako kingi gwakyeyogedde niyo tunye n'abasigadde bwe bamusisinkana babeera yamugamba ko nagira nja kukuba ati yo kamiri nja kukuba ate ng'asobola omukuba n'amusaanyaawo ati yo kamiri so kino alien skin kimulekawa ekyokubeera nti abayimbi bamwereetereza ng'ate tebamwagala abeegendereze bamubalira lukwe lwa kumusaanyaawo andi banaamusaanyaawo ng'ayina amagye bajja mumusaanyaawo sitaani talokoka abayimbi bano sitaani ate omuntu waba teyakwagalirawo mu kusooka ataba mukwano gwo nze nkugambye mbayimbi alien skin ayinamu omu ajaluuna abasigadde si mikwano gye just bamwagala bwagazirwa kuba abalemeredde okitegeera abalemeredde nze singa nkuwa lisiti y'abayimbi abaatukubiranga bagamba naye abasajja mwongeremu kakube abasajja mukawongere keeyita ki mukakole bwe muti lererere ne kabalemerera kituufu buli akalippira olina kwekweka butatambula bamaluzula nti kabalemeredde kati ne basalawo bakole ki bagonde
ne waliwo ekyana ekikirano kirina amabina amatako mwegali kiyingidde eri munda mulimu waliwo watyeruyeru nja kiri ekyo nja kiri ngenda kirya kyako kyakirya naye tokomawo nnyo eno ate nno naki ate oyinza okoma ate ekoleyo ki sisobola simala gatambula emirundi emeka gyonsanga totera omanyi gyenjakalira wabbeeyi kaakati tukyali ku gundi naye tuddeko ku Ronald Mayinja omusajja yazeemu okuyimba bambi n'abaana nga bamukulira surprise artist gwe baleese gwe bagambye yavudde e Bulaaya okujja okuyimba ekiwaatu Ronald Mayinja abantu bamutadde tebakyamulirako buzibu ategekeyo no nakigamba abantu Ronald Mayinja is one of the legendary we have in Uganda. Of course. Yomu ku basajja abalina good music. Abana bayigozi bonna balungi. Abawandiisa amalimu abataali balungi. Ngani? Mwe bagundi wali bawakusaasira. Ani? Ayo teyali muyimbi. Yali muki? Muzinyi. Olwono w'ebiviri. Ate bawa station. Naye teyali muyimbi. Yali muki? Yali akoppereza. Yayimba kimpayo luyimba lwe lumu. Enkola ya boda oyo wakusa kati enkola ya boda buli wendi nkufuna nange nkiyimba nange siri muyimbi leka naawe tuyitawo wano kale tumukwate waawe wasinga obbeera abantu wali ebwayise omuteeke waawo mbabuuze mbonaani yagejja amatama gonna alinga ali ku big pig onyizeemuko statement yonka n'abano abayimbi misaki Aruna oyo jofu ugundi Ronald Mayinja Lutaya so just obuzibu buli bumu obukyamusumbuwa nti akyalemeddwa engeri gy'alina okuddamu ebibuuzo bya politics versus music nti jjukira abayimbi bano omanyi ebiseera ebisinga ngamba nnyo omuntu bw'oba olaba nga tosobola kwawula bintu bino nga enziramu yegenda kuleeta obuzibu it's better you keep quiet nga papa Mesa Kisemakula n'oliira eri oba Haji Aluna it's very rare Haji Aluna naye twabeera mu push on eyatubonga nawe yatugamba ekintu kimu nze nagenda kunona ssente njagala ssente saagala birala okitegedde but buli wooliraga okitegeera n'obyogerako n'okola boti naye nga enjogerako oyo tematiza ojja kufuna obuzibu bwa omukulu Ronald Mayinja bw'alina ti mukulu Ronald Mayinja esaawa zino yali badde mu class tunuulira banne bonna bwe baali mu bandi bali bulungi bakwata jjane ez'enjawulo nti papa yasigala muyimbi naye n'agenda mu jjane ye emmere ali mu kufumba mmere ya Haji Aluna n'asigala yayo nye ennyama ya box Haji Aluna n'asigala mu migaati gye n'emiceere pirawo w'enkoko Lutaya n'agenda mu parliament bwe twogera Ronald Mayinja yali badde mu parliament of course okitegeera because Ronald Mayinja y'omu ku bayimbi abatono wano mu Uganda abasooka okubeera mu struggle ng'ate omukulu amwagala nnyo bambi not even struggle mwe gye tutunuulire ya NUP struggle ey'okuyimba ku bintu ebyali binyigiriza bannayuganda ng'omuyimbi tetuwala na gavumenti ani alina ensi tugitunda okitegeera ezo ennyimba ezasooka okuhiitinga n'okunyiga ennyo ettafali nti ye muyimbi eyasooka era ye muyimbi essaawa zino gwe twaligambye nti gwe twali badde twagala nnyo olwa struggle naye ebiseera ebisinga nti obuzibu bwe tufuna butagumira ku ki kye tuliko ne okwagala quick money kyekituleetera obuzibu mulugube sijja guyita nnyo mulugube but love for quick money mulugube nti singa Ronald Mayinja yasalawo n'atunda omutima gwe byonna ebyajja ne bijja ne bimunyigiriza n'asigala nga asidelines n'abantu singa ali mu parliament era singa mubaka tengali bulungi singa mubaka wa parliament Ronald Mayinja ne bw'ataalizze kyogamba singa Ronald Mayinja yaliwo n'ennyeko Derrick nga walinga bonna baagala kaadi y'emakinde baali giwadde ennyeko ne bagimma Mayinja gimuweera kinnyeko okitegeera imagine omuntu n'ava eri ennyeko eyava Kongo n'akutwalako gwe naye omwana yabala bubi oyo okitegeera abaliwe yamuwuuza anti kyeki kyenkugambye nti love for quick money bamubalira ssente ez'amangu okitegeera ne bamugamba nti bw'ogenda wano ate muzeeyi tumugambye oli w'amaanyi okoze bwoti osobola okufuna quick money ono omusajja ne waatakuwa akusimira akuwa eddobo n'olya era singa ali wala nnyo parliament yali gifuze ebbanga ddene okitegeera so kati bye yakola okwagala quick money bye bizibu bino byonna byafunye
ate bino ebizibu byali badde era yabivaamu singa yali yeesonyiye okubeera nga respondinga anything concerning politics nga bakubuuzizza ate principal akwe second chance it's better you keep quiet omanyi fe tugamba n'okusirika answer tibana emayinja bagamba principal akwe second chance n'osirikawo ne mawulire bawandiika twagezaako yogerako naye talina kye yazzeemu ku nsonga eno okitegera naye gwe buli lwolivaayo n'oyogera nze abantu mbagamba nnyo nti katolaba abantu ababadde ekibwatula eyo abasinga 70% be bantu b'otunuulira nti tufunamu ssente zaffe zakulya lunaku abatamanya alien skin okitegera zakulya lunaku kulya lunaku si be bantu boogamba nti be bana balina stable income nga baterera dda ate bana abantu abalina stable income tebajja namwe ebyo bivu leero ojja basanga ku Serena Sheraton we banywa akacyayi awo ku Sande ogenda basanga bali ku Sheraton batudde bali obasanga eyo bwotyo tojja basanga ene waffe naye bana abantu abanyumirwa nnyo nti mayinji otuyimbidde mu lulamuzi tulwanyisa nguzi ng'omuntu bamusabye ssente bato omuntu we be bantu abagenda okujja okuwagira ng'obayimbidde tuli ku bunkenke nti oli atuga emmoloka naye nga ne kaadi yagimuguza yagikola ki yagisigaza nga kituufu abantu abasinga mu Uganda bavuga emmoloka nga tebalina kaadi zaazo bavuga za kibaluwa be abantu abajja mu ndongo abawagirira yajja osanyuka ennyo ng'omukubidde oluyimba olwo ng'ategedde ekizibu ekikola ki ekimuli eri so nze nja musaba ekintu kimu ave mu byobufuzi ave mu byannwanira akokola bwoti akole ebintu bye afulumye music we nabadde manyi kino kye yakoze ekyogenda ewa alien skin kiina engeri gyekina bwe kigenda kwongera kyongera kunyiiza okitegeera abantu banyiivu eri alien skin bongera kunyiiza no anti waliwo ab'oludda olugamba nti alien skin ali bw'ati naye skin yalumba naye ye talina nkwagulo ze yafunye anti omuntu omanyi bagamba kati kankulage ekintu kimu bagamba bw'oba gwagulina osobola okuyita mu misumaali awo n'oyitawo kese obadde ekyokaleko naye nga tesaawa zino mu byobufuzi principal yaguyina story ne bwejjanga emukuba etya agiyitako n'agenda okitegeera because yakola ki yaguyina waliwo time Dr. Besigye we yalinga yaguyina nga ne boga nti Besigye akolera mu 7 26 tolina kyogamba bannayuganda naye twagenda okutuuka mu 22 nga bagamba oyo omukozi waani wa gavumenti naye nga 26 215 nga tolina kyogamba bannayuganda ne bobagamba nti oyo akoleraani kitegeeza bw'obanga gwaguyina teri kijinja oba teri kintu kigenda kukola ki kushekinga na kunyeenya naye time bweggwako otuuka n'obeera n'owulira obuzito obukola ki obukirimu genda kuwamu ekyokulabirako waliwo time Fik Famaika we yabeera owakabi ennyo ekitegeera naye ndabako Fik Famaika ng'ali depressed nga John Black wakabi balumwa oyinza okuba nga wali toli Kampala nga tobiraba nga John Black wakabi nze nkulidde Kampala ekitegeera nga John Black anti linda ko nze nkulidde Kampala tokimanyi naye oyinza okuba ali togoberera nnyo ndongo nagigoberera nnyo ng'oli oyo mu byakutembeera ngoyezo okitegeera kati John Black essaawa zino ekyo naye kyakola ki kyamutawuka kukyanga nti ebintu bigenda ne bikyuka okitegeera afubye naye bikyakoze eki bikyagaanye naye John Black oyo yabeera owakabi nga bagamba ayimba ng'ekikere ayimba biki nga teri abiraba nga yaliko nga yakola ki yaliko so alien skin omulabula ne sekulabula yenna era kyovala naye akimanyi alien skin si musiru naye akimanyi nti eyo time ejja kutuuka nga si yagiina okitegeera waliwo omulala agugoba kyeki kye babagamba nti waliwo time Clever gye we yalinga wakabi n'okusinga Kamiri okitegeera time neetuuka neggwawo nga Clever takyali wakabi nga Kamiri ate wakabi nnyo okitegeera kati so abannayuganda balina okubeerawo nga bakimanyi mukwata oyo omubuulire wendi alaikadnonya okitegeera so kati music ojja n'obeerako n'omala n'okola ki n'ovaako so kati tekibeera liikiza waliwo time King Sako yalinga si wakabi naye kati baba yaliko kati yowaamaanyi so nga tugenda okuva ku nsonga eyo ekivulu kyankwa kyo festival kiraba otya kozi kiri wakitemedde n'ogamba nti nga tewali doubt yonna ekivulu kya kabaka Abitex mwali naye abantu bajja ku lwa kabaka ono yayimiridde ku kiki ekimugambye dda nakitidde dda ekyenkuuka ekyenkwakyo nti nkirabye kiganya okutuuka kigera ku musala nenkuddamu nenkugamba ebigambo bibiri osobola okufuna abantu naye nga tokoze ema tagenda funa kitegeera ate osobola okukola ki osobola okufuna abantu nga tokoze naye waliwo n'ofuna abantu n'okola ki n'okola beera directing kwa kyegenda kukola tegenda kukola tejja kukola
kigenda musala tejja kukola wekimusala kigenda mulekawo omwaka ogujja bwekinamusala n'amaanyi gali gayogeza n'akuba principal asobola because olaba n'ekya champion Gudo kyamukakkanyamu naye nawulira abantu bagamba mbu yakola abantu bebweru bamuweereza tiketi bagula tiketi gwabeera ku ground zewagambe sibeerayo baziweereza baali bweru ate bandize wano kuba nalabye kino kye baakoze ekya gundi wawulidde ku gundi nobati yamaze okuwaayo sente obukadde butaano ate n'avaayo n'agamba mbono gwe yabadde naye ye yabuwaddeyo nobati akulimba babadde bakola mawulire mawulire nayimira mu kamera bwati mbali bakola mawulire ate nayimira mu kamera bwati twaliko ne ala Kampala nawa King Michael milioni 2 nayagala ozimujjako Michael nadduka nazo Michael omumanyi nabwaka nazo ala Kampala n'atabuka nawunga nga Michael adduse nazo yali amuwaddeko milioni 2 nga mugambye agende mu kamera ngenda kuwa 2 otwaleko 2 nga bwomanyi King Michael olwazibo wabwati namuga kambe nga ziteka ku moloka mbuzeebuza abamawule n'asimbula emmoloka n'ayingira entebe nakwata akaato kati bakulimba ako gonna gaba mawulire mawulire gabakolera aguze tiketi za milioni 5 afunira muwa mbubaza nkolagana baali bakolaganyeko ddi waliwo omanyi nakuwadde semino ga sitaani talokoka bwaba Nobati yatandikanga y'omu ku baasooka ovuma alien skin yali amukubye n'oguggu mbu kati yamusanyuse nnyo era kamutegekera ekivulu just Nobati alina ekizibu eki nti alina obuzibu ne ba Abitex ne babbajjo kati ayinza okwagala okuwagira ono mbw alumye bano n'atamanya nti ojja kwegenda okwesanga ng'ate Abitex ne mu nkwakyo gyali ekyo kyonkimanyi nga ne mu nkwakyo kuba abantu kubayina okugabana ku revenue avuddemu kwali nga ne balamu nga nebino byabadde yefulambo avuma anti kati kankolage Abitex yabadde yefulambo avuma alien skin tayimba mu nkuuka kumba promotinga kino kivulu mbu abatagira abamu mufike mugende ekeri apromotinga kino nakyo kikole byonna bakole kirekawo omuwagizi because bali mu business kirekawo omuwagizi bikwatako kugenda mu ntalo z'otategeera nedda ati nze nkubuulidde kati ekyo era kyekyaliwo ne ku kya Palaso nti Uncle Balamu ku Freedom City yalinayo share ekyo nali kimanyi yalinayo share ku Freedom City era yakuba abange 5 zange ati ziweereze ezange ziriwa abantu bino naye ng'ate yo wedde akulaga yavuma abeeri ebintu bino abantu tebabimanyi tugenda kukola tutobbewa tulina abantu obbi basomesa nti gwe olutalo weewale nnyo okugenda mu lutalo olwotafunamu mako bino ebintu obyogera wano naye nkubuulira ogenda funa komenti 10 nga bakuvuma anti nze sikolerera kumpaana okitegedde saagala kumpaana byenjogedde ajjemu amagezi ajjemu atajjamu aleke okitegeera because tetuliwo okusanyusa buli omu singa tunaatambulira mbya kusanyusa buli omu eggwanga terijja kutereera nze njogera kituufu kyenkugambye naye nkugamba nti Abitex okuvuma alien skin yamuvuma leero enkya olweggo ne balangirira enkwakyo gwe tulaba nti tuwaze script written lwaki mu press conference yonna yali ayina vuma alien skin kati gwogamba mbu nkwakyo festival ya Abitex ayinamu share because nze Emma mumanyi kantu ako kankawandi no nze Emma mumanyi era ebivulu byategeseeko mbimanyi endongo eno ngiruddemu saba yategeka gundi endongo eno yategeka Bobi Wine endongo eno ngiruddemu endongo eno nkoze eki ogiruddemu tulina muntu mutuufu yategeka Bobi Wine okitegeera ate era yatukubyako tiyagasa ebusaabala ne babbajjo gy'omubuuze nga bakubyako ku kivulu kya Bobi ekyo kyenyini kyogaa kye yategeka anti yabakubaaki kyatukubya tiyagasi poliisi nga ne stage teriyo nga tugenze mu kivulu nga stage teriyo stage n'ebidongo teriyo naye nga tugenze mu kivulu ne batukuba tiyagasi ojja obuuze ebbajjo kale nga mugenze mu kivulu kyo nga tali stage temuli babbi mmwe n'ebbajjo nze nkugambye endongo eno girabe era gyetegereze nnyo ogimanye abantu abasinga baliira mu kavuyo awali akavuyo wayagala bo we bafunira okitegedde ewali akavuyo we basinga okola ki okufunira kati kyenkugambye nti gwe weegendereze nnyo ojja kugenda okwekanga nga mu kivulu ekyo Abitex ayinamu 50% yeziri wali naye ng'akulaze wano abadde avuma imana abantu nga batukola bubi makko nze omwavu muwejjere ningenda mpagira muyimbi wange kumbe bo baagala kyobola banze siyingira mu ntalo ze sifunamu olutalo lotafunamu toluyingira mala kumanya wenfuniramu nze nno nga tuzzeeko wali embebega nabadde mmanyi bwengeri Kenzo gyagala okuba Bobi Wine
bagaseeko maanyi ga alien skin begatte ne Bebecool n'abalala bakuba omusajja ago. Nimu discussion zoleeta ne zimmalamu amaanyi. Ani akubani? Bakube Bobi Wine ago twala nti bamutaddeko nnyo amaanyi. Otalwa Bobi Wine bwe tuba twogera okuba Bobi Wine esaazi zino tulina okwogera kati abantu aba President Museveni General Muhoozi ne Bobi Wine bwe tuba tudiscussinga matter of national importance nti nkulaga nti MK movement effect yayo eri etya ku NUP ne Bobi Wine jajja tova ku main kikuba kitya NUP naye ate tudde kuba lipira boda mbu atalwanyisa Bobi Wine. Are you serious? Andi naye abawannyo obudde. No. Omukulembeze Bobi Wine alwanirira ntebe ya bukulembeze. Ayina okugula ku buli issue. Oyina oku socially okitegeera economically politically okitegeera yes okukomentinga ku byabayimbi bimukwatako because mukulembeze of course aina ne mu cabinet ye yaludde oluvuganya government aina ko ba minister for entertainment and art Hirudamani ate n'abantu bawangana Bobi Wine wajjana ayogera ku sports aina ko kuludda lwe Kayemba Solo shadow minister for sports oshegira yes kitegeza kimukakatako era ino okufuna report okuvewa Hirudamani kati art industry tugiplanningira kino eyimiridde bweti oshegira so njagala mu bitegeere so I don't want people to be confused sagala abantu babereyo nga balowooza musimanya ate gundi agenda omanya abantu bameka bagezezaako kuba Bobi Wine ne balemwa banji Franka Gashumba yamwesimbamu naye yagwa Muhammad Nsereko n'amwezingako ositegeera bahandulu mwenda balwanaganye ne Bobi Wine naye akaani kati who's Kenzo to fight Bobi Wine alipira board finally nga tumaliriza nga tuvudde ku nsonga za alien skin maite ziggwa azawi abafachi ne reigi no abana Uganda era wedda mbalaba abasinga nga bakomentinga but obuzibu bwe tufunye mu ggwanga Uganda buli kiri kimu kwe kuvayo ne tuogera nga tumaze kulaba root cause erichi Vanessa yali mukyala omwekyawo Vanessa ayina omwana amukoona awo yangamba amuwoomera nnyo ayogera nnyo mbw amuwoomera nnyo awo bwana obutono yita Vanessa wuli mbw amuwoomera nnyo abeera yeeno naye omwana anoonya amawulire oyo Vanessa so mbadde nkunnyonnyola nti twetaaga nnyo tusooke tukomentinge nga tumaze okunoonya research Sagala nnyo tupapire ku bintu bye tulabye ku simu nga wala nti walo alien skin bamukuba ebisoto asinga bamukubye buli omu n'atekinga narrative ye okitegeera naye nga tumaze kulaba root cause yabadde etya era kyabadde kitya na kye kyabaddewo in this case comedy store yategeka ekivulu okusinziira ku information gye nafunye bwetegeka ekivulu Ray G yakeerawo nga bukyali era Ray G yalina okuperforminga okusooka azawi okitegeera ku kivulu kyaki kya comedy store but azawi bwajja kigambibwa n'okusinziira ku management ya azawi ne comedy store bagamba mbu baasaba abategesi basooke bakoleki baperformingewo naye bwe baasaba balabika Ray G tebaamugamba for like any other artist nga Ray G nga wakedde ku venue tugeze kalo ina home advantage ey'ekifo kiina engeri gye kiswazaamu olaba tubeera n'abayimbi wano e Kampala nga yazze ku shosi ye tebamutimbye namutimba naye nga yakeddewo ne muteekayo muyimbi ali ku posta n'ayomba temuteekayo mutya gundi eyakajja nga nze nakoze eki nazze dda kati ne Ray G yali yakeddewo edda nga tebamugambye gwasooka azawi kyamunyiiza ng'omuntu okuteekawo azawi because tebamugamba singa baali bamugamba yali kitegedde naye ku Ray G ku mbeera ye bwe bakola ekyo nga tebamugambye yakiraba nti bagezaako kolaki okuba nga abamunafuya nti munafu nnyo kwazawi that's why he reacted like that ng'omuntu naye wali badde gwe Megaton nga tuli ku layini ya mmere nenzijja luvannyuma nga gwe wasimbye edde obadde onaatera okufuna booti emmere ne bagaago makko jangu oli ono Megaton asooka dde eri ebbali nga tuyinza okutabuka okitegeera mbawe mulu so kati abantu bonna abanenyeza Ray G nze mbasaasira n'ate ekinyiizizza nga wonyinyonnyodde ate azawo ayongera kukolaki ayongera kuleeta
nalabya wandika kiro kitwala omunaku anafuya munne bagala promotinga music Swangiza ekolera nnyo mu kavuyo yate oluyimba lwa Nwaji ne batugamba yakooyo okulinnya economy naye nga batadde luyimba lupya so ne Swangiza ekolera nnyo mu kavuyo Swangiza erina kali akantu keezannya neekola nekozesa situation eriwo okulaba nga epromotingiramu endongo kati omwana aleeta kati bamugambye yongera otwale ofunye ejje naye nga tebamanyi nti ne audience gyataakinga bajeetaaga ate teweerabira ekintu kimu abo abasajja nga bakusibidde ekikookola abantu b'embalala oyinza obutaddamu kuyimba kugendayo call yourself international artist anti be bazirina nga bakusibidde be bazirina ate betegeera olulimi olu kati weegenderezanga nnyo okubanyiiza mu byonna nze naali badde ngamba baali badde basiizinga fire olwo na identifying a mistake ye because baba yimbi tebalina mistake ne mistake eddayo ku bategesi baaki b'ebivvulu okitegeera stage manager ne stage manager yakoze eki eyakkiriza oba reje okulinnya ku stage ne kamuzala yennyo reje soko deri wolon kamwe wolon osangaza atalina mpisa tetuyimba okimanyi ndi mu kivulwawo reje we bamusindikidde wolon abantu b'embala bonna badde bamanye waabwe yafuga kituufu okitegeera abayimbi bonna ab'embala bamuvunnamira yalina kolabo n'abayimbi ba Central okitegeera basinza musinze gwe ng'omugamba wolon olowooza lwaki taakuguleko olutalo naye nsi olaba tebiggwa kati kiringa nga Bebecool alinnye ku stage kamiringa ajja biggwa bisobola okuggwa bitya ng'ani afuddeko bo bakuze beereka bakuze naye kamiri nno temwereka kati bali bagambye n'omusanga n'omugamba reji alina empisa embi ne kupapopata yayomba biki kupapopata ekyamuyombi ate kyali fine ate omanyi kiri kijo nga nti people comment nga tebategedde ekyamuyombya kyali kimu nti yali ayagala abayimbi baabwe bayimbe babawa omukisa omanyi oteeka ekivulu mu region weetaaga abayimbi bakole kibajje bayimbe bagende ne bwaba si w'amaanyi naye nga kiri waabwe muweeraawo chance ensi emulaba ekole ki naye abayimbi bwe baatuukanga nti ate muveeyo gundi azze ate muveeyo Anderson Baluna azze ate muveeyo Mawula tukola kintu ekyo kuleeta Anderson mu bintu yaliyo bagambye ku ttima lyalina ono omwana Bebecool gwe yagize ne muwala we praise mbw amuwala oba amusuubiramu ekyamaanyi amulumya kati maaso eyamufune anti Anderson endongo yagivaako naye ave ku baana abato era naye omwaka guno bamutimbyeko ng'ani gwosobola omutimba asobola ofulumya omugole ewammwe mpayo oluyimba leero tondekangawo nyimbira tondekangawo genda maaso tonjiwangawo genda maaso omukwano guno naye wenyintera okunyumbira oyagala kaabu ayimbingaabo alina kapyata kaliwa eno kapyata gwetuula onywere praise in figures voice tumute ave ku baana abato abesonyiwe bagenda okugundya ku bayitayowa awe gye babeera federation kyeyekola nzaddawo tesaagala muntu mulala kuyimba gwe jangu nakati mukulu ono yayimba ki abayimbi abaagwa balya abayitirivu nnyo tumalirize naye bategekamu ekikadde tebakola ani abayingira abantu no nga baba busy enkya tukwagalamu tunapinga endowooza omwaka ebikoze amawulire bingi ebikoze amawulire byetujja okwogerako naye nga bannayuganda onaba wali kugundi ku Joyster ogenda kujja nja kujja enkya kuba enkya nina tamala emirundi inshallah katula nenkya ndako interview nonga nnya oliwana oliwani nawani ninako Cavitoni ninako media ninako nyingi etsoke nze nja kufuna ne tujala ojja kunkubira simu tukole ki twogere kwa ne saa zino twali badde tujikola naye omanyi wendaga ngenda ate ku radio so sibula abantu ambagala nnyo bwe nabasikomye ombagalizo omwaka 2024 ogw'emirembe sirimu yeeyongedde mbaana abato muve mbaana abato musigale ne bakazi bammwe sirimu yeeyongedde ebya ddala ate kati n'akapiira baakongezza kameka katandikirako ka 15 government ekyagaba government ekyagaba obwa government butukwata ne butunyiga kalifuna akapiira akakutuuka obulungi olina okusasula 15 musiigako magejjo eddakiika 3 tezikumisa makerenda obulamu bwo bonna mugulaagula ebintu mugendeyo mu kuziika ono atunda mufunza ono atunda mugejje ono afunza ono agezza ku byonna wagula ki? Saagula nabalaba bulabi mubeere bulungi batadde